boss Lugalabi Mugobi gulu yakedde kusiba tailo ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekivere tekiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 M28 Gonza musindika ya sente eri abagalwabo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwabo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obooli kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwabo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagala baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabotongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 75844314 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Bw'oba oyagala okuza field toyinza kuteekawo kintu ekifaananako bwekityo tosobola oba nikugambe nti kiki obange tugeze ku kiki ekiri wansi ennyo ate nga kino kitemagana nnyo tugambe tutya kale wano waliwo golodi waliwo olubugo fiire golodi oli lubugo Kenzo goyisa olubugo ilubugo lwekini yes ayi mu generation yamwe mwabula abayimba yaliwo gwe mwagala agende mu maaso ayimba bulala bayi bw'abaana bato n'akatwa ensi yonna n'aginyweza si kibi. What are you meaning by lullaby? Ngenda osome naawe tontawaanya mama buli kye naayogeranga ono mama nga twagiddwa degree mu psychology buli kantu konna konogera ngenda kugambye ebintu byasomye bya question muba mu questioninga mu questioning zino ya answer zijja munze ne weefuula mbu omugeze ennyo. No kyebadenga zibadde kyebadengezako ku meaninga when you say ayimba lullaby z'abaana is that the meaning him okumuyiwako amazzi ate kumuyiwako amazzi ki ennyimba ze zonna bwe zibadde era abaana bazimakinze sitarosi gwa mu makinga walalamu omuntu omukulu amumakinga baana bato ze sitarosi ndi boss abaana abato bayagala Kenzo wanjawulo music woyo naye ate aleme kuwalampa ba geniuses ba music. Leero kati tugenda kukola tutya kubanga musajja simanyi oba waali oba taliiwo ako Kato ate nakubiddwa n'enkuziya
wakubiddwa omaye nebaza essaawa nga 10 ez'ekiro naye waki ogalanga waawo toyagala tuyingire ate muyingire wa namanyi senga ngenda ku kasuku kana fitina y'abannayuganda nga bwogimanyi nze muyingire mulabe munda ebintu byennina kasuku. Never let those people know your secrets. Even whatever you have, keep it as a secret, a top secret. buli kimu ensi bwetyo bweba ensi yakukuuma byama bulwa ebyama bikutolokako kyekiri kye wayimba banka y'ebyama byo kikuume ndi kisiru nze nsinga obutakuumira ddala bwozinga obutakuuma byama ankati ogamba otya tugenda kukolera wa nzize tukole omwezi guwedde naye omanyi nti omwezi gudduka nnyo naye tubeerako kyana abantu bambuuza ankati omuleeta ddi ankati omuleeta kyekigundi kyosika bakirya that top thing of the porridge they don't eat it okijjako bwoti how are you going to lose weight bakugamba iduyo tolina kulya bintu biwoomerera olwo olububi olwo tebalulya nakati mulina emyaka 5 kasuku how come that you teach me how to live another 53 years? It's very awkward and stupid also and foolish of me. Give me a break. Because one can go where you go my is the best to find when the show. Ndaba paka sawa 11 saa mwenda olaba show ya nebyera byonna mberanze ndaba naseka abantu babera biseera bambuuza anko katakomawo engeri gyomanyire nnyo omanyire yesitichalo waliwo luli nayogera akantu kange ak'oluzungu n'otandika okunjereka kasuku n'onzizaayo mu bya dp mubakyogere nti amoofumofumu walwana n'akagambo kalesebo era yensi eno ng'erabye awo kade tugenda tutuule wano ne bwe tutuule wano tunaabona buli kiseera leeta obutebe edde eno naye watuku please katuyagala ntikansobo ntalike kusiimulira kale sobo tuula nkusiimulira kandeeta amazisiimule kimala naye wano wankati okubawo tayiro sikyayagala eno sebinti ono takyayagala atunda mayumba ngenda kuguzaamu takyatunda mayumba n'owulira ebyekisiru nga byogera ebyekisiru takyatunda mayumba ngaani bakimwekalubiriza obulamu anko Kato omwezi oguwulidde valentine waliwa nali wano era ne mukyala wo nali wano nga mukwasaganya kintu ne kati noza mutuulawo ne mwejjukanya ejjukira ng'okyali muto kati ate nga twejjukanya biki ogenda okula wejjukanya buli mwaka gw'onookubeeramu nga wejjukanya nga wejjukanya kibadde kijja kukola naye ebintu leero ebintu bye tugenda okwogerako baataddemu soya ne mireti ne bakirunga ate okumala nomuyina enfitina kati bijja kunfitina n'ekyo kyenjogedde naye siwuli omuntu asobola okukirya nekyagondiyo nkulabye nga ofitina ekukutte ku mutima naye toyagala kwogera enkwatira ki buugi bulowooza abantu bafitina ebintu binene buntu butiritide be buti omuntu n'akufitina n'ogamba look at this punk anyway ankato tutandike sheeno omwana aseetinge tutuule wano n'ebintu kati eno kasukula ivu tugenda kugikola paka mukufe bwalisiibula munne ekigambo ekiri nti very painful kiri painful naye ate nga kijja kubaawo abantu balina okutegeera nti obulamu bugenda mu maaso osobola okukutuka nsobola okukutuka tusobola okukeera ku makya nga tetukyalina kye tweyagaza buli omu n'akwata lirye
naye abantu bastressinga n'olaba olinga stressinga n'omugamba omuntu gw'otazaalibwa naye omenyekamenyeka naye lwaki stressinga kitegeeza ki stressing like you know kyaluzungu stressing yes olina stressinga no Lubwanga otandise okufuuka not yourself now mbeera nkoze you're becoming a goon, a foolish man. Stressing tekiriyo mu luzungu stressing tekiriyo okujjako nga pronunciation nga ndala. It's stressing. Stop stressing yourself. Kato, you're talking to a qualified psychologist. Which psychologist? I saw you putting on a wood and water and shouting. You are as a nyatama. This is not your first. Is it your first degree? She got down. Yes, kakati. Wadde nga agikoze mukulumu katono naye ngera yagimaliriza agikoze akati atayina okusiruwala ate okwenkanankana bali abagitandika edenga nti yes true omayenze nze wadde twali tukolanga diploma zaffe naye era twali mu myaka gyegimu n'abaana bamaliriza ng'oli mukulu. I was 22 years. Wakolera diploma yo? Yes, in 1992 I was 22 years. Yes. So, I never bed one cabo. Galatiya. Naye Galatiya wabulabe yatabukidde Nambooze. My generation here from Mamujita ya kusaga. And you know the problem with your generation. Mamula was and mujja kutupushinga out. Just mama get into Namukurachi. Kato Galatiya mayirachi yatabukidde Nambooze. Nambooze is part of our generation, but he's behaving silly. Yeah? Hey. Are part of our generation. Abana batugwako ekiyifu. Nibagoba buli muntu yenno wa generation yafu. Nimamufulumya. Generation eda nekola ki? Nejja. Gwe bitosibe biba. Cycle again chiba chikatonda kitonda process by process. Bakukwata process by process. Ukitegera. Naye omwana oyo Sematimba. Yali omukozi. Yaliya omukozi. Okimanyi ekyo? Tokiyitiriza please. Ate kiyitiriza nti? Yaliya. Ate teyamulya omukozi teyayogera. Nga munkwatako eno ku mugongo. Simanya nkola ki? In the morning, please. I feel flabbergasted. Flabbergasted okwogedde bubi. Akati nyoko. Yano kayigiriza family ye wabwe. Bakogera obulungi. Mama, tatuyogera kwa kuzungulu afero na twasoma. Kubanga munaffe yasoma yati kano kwasoma psychology. Ko tumanyira buli kintu kyo. Mojja kumpulira. Buli kantu konoka criticize. Baba yimwe man behavior change. Omuntu kasali ali engalo. Ekibakitegeeza oyo akwata abaana. Okingambangako. Ndikubachikonde. Olidde wamoje babasiika. Mama oloko mama yafunya diguli tugenda terukome. Tetosobola kuggwa kati. Kasuku ya mukama katondo. Kale najja akuwa amagezi. Ningo tekidwa kuba kisirusiru kiri yawo. Nyate contrary nobera nguli mugezi. Kyewunyisa nnyo. Naye ate kye bamponyeko ekirala kimu saafunye first class. Nagibuzizaako Maxingezi. Komao. Bajiria. Hati bajiria. Akato waliwo kasuku ebintu ebimu byoteegombanga mu nsi. Omuntu yenna yeegomba okufuna first class yeegomba okukolera abagagga oba tojja kugaggawala. You be a slave to those people who got passes, degrees in the country. And one of them, I don't think Museveni got.
First class. Museveni got a first, even a second class. Yeah, for the past degree. He got a past degree in economics and history. I think so. I beg your pardon, Museveni. Tell me the truth. If I'm telling the people the truth, just whisper in my ear. Kato, so kugende bazo kade tebyo babyo mwana ono. Omukono gutandise omufuyirira. Dayo ku Galatiya. Mu Galatiya. Galatiya mukambwe. Omwana naloka aleta buli kintu kyonna amanyi waliwo ebyama nakugamba secrets. Ensi yonna efugwa byama. Tokkirizanga yourself. Don't subject yourself. Abantu okutegeera ebyama. Geta kagundi omwana. Omukono gumufuuyire naye nange mputu. Atwala eri nawo. Ntumizayo ku buuti. Owuta kuki? Akwata temba dinnya. Wena ojiddolo agalefu gakulinga ng'ag'omuwa mutu asigadde awali omulwadde. Mwana obeera n'agalefu agafaana bwe gatyo. Omufiti n'abakwata olina birevu kiki? Naye maama wange akukkiriza atya okuvaayo awo ku makya? Nga wano tanzikiriza. Nze naali kukkiriza naali bikunyudde kino kyonna. Ye kukunyulwa kokka. Okubako okunsembera okubaka akantu konna kuweetaaga ng'obijjawo. Jjako ebirevu. Nze tojja kumpunyiriza birevu. Kansooke nzije naye kale mambe omukalu kyayi. Kale nzize ne kana akantu kange nga njagala tubulye mpolampola. Tondoga. Entungo ziroga. Tondoga Kasuku. Please, Kasuku tondoga. Katobe na Oba stupid. Ojijewa. Najikulize logogo twade ku keti ovo nga basibata wasanga ogula. Ati wolo bana batambuze ebinyima. Please. Ewe waguze musambwa. Leta akantu omwana afune gundu wagira. Nkuloke nkubulire misambwa ekiri mu ebyo. Byogulagula byosanga ngo ogulagula. Ojja kutwala omusambwa omukongo ojja kutegeera. So girengo kwata hapo Kato. Ankwate ki. Kigenda kigenda kiri aliya buli bikisanze buli bintu biri kuduka ekyo tekimpuyano kikomyo. Kuwulidde byoyogedde anko Kato. Njogedde ki? Tolowooza nti sikuwulidde. Njogedde ki? Ngena ndi alya buli wamu. Akati toli alya. Kati buno obuntu nno naguze bupya. Buno bwolaba ngenda bukusibako naye bupya. Bakuteekeka awo. No baba de Kasuku. Oba Kasuku. Bupya nyoko yakuzala. Ato yagala nkulimbe. Kali yagala ngani mukadde. Bupya. Oli wa mukisa. Ani yakugambye obugule. Buno beka kyobwogera kati okungamba mulundi ku muntu waguze obuntu obupya enough waguze ne saati empya enough saati simpya nobeeranga wamanyiro nigenda ekyana era kyana kya maama kyennyininyini kikyokwasa kikwatirako mike zo tugenda okukolesa gwe omanyi buno omanyi mike buno ekyuli bwe yabongobya yabugobya ng'akoze eki ate nga awaleekaana tukwatirawo nagamba wakitofuna bu mike buli obulala ng'obwa kakalamu ne betubeera awantu nga waleekaana bukwata naye buno simanyi oba bukwata awaleekaana naye bupya naye tokisusa ate kisusa kintu bwe kibeera kipya ogina kukinziramu nakisaba nakitegedde kimanye nti obuyina bupya olina obubwo bwagazaki nze nange ndi buloga bw'olaba nzingulula nawe zingulula kati kwata wano kwataawo ate kati kagenda gwa owange tomanyira naawe kwata bwotyo weba kati sooka okwate newo kati kakwambaze wano kati sooka obeera mala okwambusa kano omanyi ne kano kapya nekitegeeza ki bwekuba kapya nolokonsiba ninganga sirevu gundi sirevale ku sirevale anti babasibanga bati basajja batu ebiseera ebyo nabo nno baabonaabona ensi yali very unfair naye ate waliwo omwana gwe nasanga ng'ali awo ayoza motoka naga kale singa batata bange baba batwala kati leeta jangu kenda mpola singa batata bange
baba twala mu America tata nonzala mu America nga nawe oli muddu naye akati fo twasigala wano mu Uganda twafuna muki Kasuku awulidde ekintu ekyo Kasuku okyasirwa naye awulidde ekintu ekyo kyenkugambye nkiwulidde akatoto nnemerako nnyo bw'otyo nze nina ebizibu byange nina n'abamanja sikulemerako nnyo kati galawo ekintu kyonna kyonna kyosiize anti omwana aseetinga olwo omanyi bino ebyuma nko Kato olina kubitegeera n'obifuna ndowooza wamalaawo headroom eri etya ekyali waggulu naye baaba okubya ekino amagulu go teganyuma kulaba okubya ekino amagulu go teganyuma kulaba naye ndowooza ne tutambala mu mike tokanyuka kati gwobadde mu drama obimanyi saagala kwata bulungi obuntu bwange obugibu n'obuntu bupya gitomala ntisobola kutomala nedda ssebo oba enjala eguluma ojja kugenda bagwire Rolex waliko kuba wansi ntumizaayo Rolex ate kati soda sikyamunywa ntumizaayo oyinza kuntumizaayo ki anko Kato kayise wansi okateeke waggulu ongayiseewa kati kale kasibira tomanyira naawe bino ebintu nabirimu nga tonda bakuzaalibwa naye kati weyagala okwefuula mba obimanyi nnyo olwokuba wakola shoyo Kasuku live tubeerawo nga tubonaabona mwogera ebintu ebyekisiru ne musukka anti yangu wobuddewo tulina bitugenda okukola ebirala akantu kambale leeta nkakusibe kayisaawo wennyini nakamaze dda okatadde munda saagala kalaba toyagala that's the professional way kwata mama nyabo kikyoligo butungo bwange okay weko kakiseke kijja kisindikawo ng'enfudu kakiseke kijja kusindika paka ku makya ajjako tutandike ojja kuyimba omukwano gwo gondezi kale kati ofuna muki ajjako tutandike ejjako tutandike Welcome to yet another edition of Kasuku Live olunaku olwaleero. Nsinzidde wano wawe tuli mutundwe eno mutundwe kyeno luno oluguudo lwetaaga kukola please totuleetako olugezigezi bwatosula eno ebyo genda obyogerere kozoswa kisaasi janja kale nomusula ekyanja nga ndabanga ewala ennyo enkyanja kajja kundeega ajja kundeega kaleega sijja kubeera ngaawo ondeeterenga ebyokulya bw'ovaawo nze mbere ku tolobolo nga ndi ku tabbu nava gundi ezentunga buli lwenzirya mpulira nankani omwero oyagala mpulira ndikuleeta effumu likaziina kati ebyogera biki kale ebyo n'obyogera ku banno stupid of me if everybody was listening to you gwe sikufaako nnyo naye ababa bakuwuliriza now it's been a month nga tetwogeramu
ndowooza guno omwezi gwatandika ne show ya Spice. Ne show ya Spice twagyogerako. Yes. Twagyogerako. Kati ne wajja watu lutalo Spice de Shiba. Yes. Abaana abo bakutte nnyo space ya music, which is very, very nice. Kati tulina okufunayo ate omuntu omulala yabuluzaamu ate space eyo. Ababiri abo bayitiridde nnyo okwefuga, kati tulina okufunayo omanyi ababiri kati gundi eriwo Shiba Nantongo je kadatali Sophie Karo naye yalimu eyo liigi ne kano ne Kachoze ni Becky ebaliyo awo nakana birthday eno week eno ne Serani Kemisera sigwe waliwo musajja waliwo omuyimbi gwe babbaani bawabo Mary Butter ne Kemisera balina omusajja omwe Mpulira ngwe byovuna ddi obudde obigoberera tolina bintu byamagezi byobeerako wange gwe ngeri gyogoberera ebyamagezi okuba bwewafunye diguli mu psychology oyagala okumanyira ensi yonna nti gwogitegeerera Kato olinganga ebitege byakawundo kifubo I'm abusing you. I'm starting to abuse you. Ebitege byakawundo. Madegama at 53 years. You should be looking at matters of national interest. Like what? For example, basejirinya. Kakati obulamu bwawe balimu. Nange bwe mbambeera. Nange mbeera wonga ndojja. Segirinya. Bali mu bulungi. Befunira akasente kaabwe bali mu mirembe emirungi. Bali mu bintu ebirungi. Bali mu kwa. Ababeera gwababi. Gwe segirinyi ansinga ateze okunyira nze abadde wabweru. Akatolekera eyo ebibozi byo bade bali akawunga n'ebijanjalo nga tebalina stress kyebeeraliikirira kubata kubeeraliikira tikubatya kubata bannabe balinabo nabo bagejja batyo bannange mutuleke segirinya mumakibi nnyo kubanga babasiba negundi naye mwasumulula taapu y'obugagga tewali tabu kati bali mu kasente kati besaddaaka nimasumulula taapu kati nabo onoolaba wagenza nonyimirwa wuudu neŋŋamba basi mukasuku asaba omulimu mu poliisi nina neddwaliro eryampisa enkole tuwaliwo tabu era ojja kukola lyampise neliŋŋamba ŋŋendeyo bampengayo ennaku nga 3 naye nga batuwa sente nga mmeka njagala okusooka okuwulira kyokka sente zesitanabawulira anti tuba musiru gwe obugendanga awantu wonna osookanga kumanya sente zogenda kukolera kati onyumya biki obuzibu bwolinanko kato oyitiriza tolina bugumyinkiriza kati awo eddwaliro walitegedde nti batuwa 4 bagenda kumpanga obukadde 4 buli mwezi ekyaŋŋanisiza okimanyi ate abo batosobola kukola kati engeri gyoli wamanyire oluseke ate gwe ssebo ojja okole mu ddwaliro ly'abaddo tobeerenga gwe ozikuŋŋaanya bannange oluseke rubi bannange abantu muva ku luseke atuva ku luseke kati ogwewayononeka tolina bwojja kukola abantu bonna oyagala nga abalwadde 5 bonna gwe bakubye tikiti golaba agenda ofanga omugamba leka ngontadde mu kiraamo n'amasuku services so katonda bannange abasaasire atusaasire bannange baana muli basiru nnyo tibambi don't go like that nteeka mu kiraamo waliwo n'abasabye programu yaffe eno nja kukubira bwe tuva ku gundi buno nja buki ekyo si kyenkwawa
Kiri kinyini. Ekyenkwa wakisobola okufaanana beeki. N'obeera ng'osobola okukirawo. Kiri kinyini. Kyoya kino. Wange tonjogeza bintu maama bye yakulaŋŋaana kwogera. Maama we yali tayagala oyogere ku byoya. Aya byonna byoya byokka okuva ku bigere ng'olina bw'oyogera. Enkwawa zino ebyoya byonna by'okujja byatufuugira ettabu. Ebyenkwawa nga bizze ng'olina okudduka n'ogenda n'ogamba maama nti maama waliwo ebintu bye sitategeera. Ebinzizeeko. Abakazi abo nabo baatufuga. Kale muki bwe bagattagattamu. Gundi. Eno si nankani, eno entungo y'ennankani. Eno entungo y'ekibowabowa. Si yeena. Ono ng'atuloze nnyo. Ekibowabowa. Kasasa aliddeko. Entungo. Ekuloga n'osiriwayira ddala kati nga bwe byadde otandise okusekereza buli kaseera. Bwekiti bwekiba. Nedda ssebo. Eddogo lye nendabye nga baali kuwadde ate nange ndikuwati laba bwawuuta eddogo. Laba bwawoomera eddogo. Abange omusajja awoomera eddogo. Naawe nedda. Okiyitirizaako kato. Ani agambye wateesoza nandoga. Kale sewo tebakuloga bakusiisiitizira bwasiisiitibwa. Bamusiisiitira. Weefudde omugalatiya. Naye naye ekigambo ekyo kyanyumidde nnyo. Omusajja ki ekimweyisa omugalatiya? Mu Bayibuli kintu kiri mu Bayibuli omwo omugeri gyesi mu Bayibuli ekitabo ky'Abagalatiya bebo Abagalatiya. No, Galatians. Kakati munnange kyogere nti Galatians. Thank you. Mu Luganda be Bagalatiya. Nga mmanyiddwa. Ate omanyiddwa ki? Okunjoga okuzizaamu ebintu ewange nga ali mu P1. You must stop it. Soda tagenda kujja. Mbadde njoga kukubye kaama. Anti nange nkazeemu naye nga nkazeemu sayidi eno. Kati kankube eno. Tajja kujja. Olekana. Abati tajja kujja. Pola bwotyo. Tajja kujja. Basukulu bange bakomplaininga dda. Mbuki. Onyonoona. Fabira yange yonna nyiivu nnyo naawe toloogana n'ojja wano n'owoggana abantu bange baba bakyebase bw'owoggana bw'ovuuma emmotoka bw'okola otya owulira abasukulu bange batandika okugamba nti akati taatawo oyo omwana kasukulu lwaki ayonoona jjajja waffe bw'amugira bw'ati ng'amugamba semanengene simanya ng'amugamba biki ng'amuwemuza ng'amukolakola ki kasuku stand warned. Basukulu bange sawa yonna bajja kukolako abduction. Esawa yonna bannyambala. Sawa yonna bakwambala obeera kidnapped. Naye si batwaleko jjajja waabwe be banandeetako akajanja. Nkututte ekyanja nno mu esi. Naye wange ojja ontwaleko ewo nooza nsobola okubeera. That experience I want it. But filming ng'ontutte ewo. Simanyi oba nsobola okubeerayo. Osobola. Nsobola okubeerayo ebbanga nga nina bazzukulu biki. Lwaki tobeerayo? Enabazzukulu bo? Gwalababo. Batawaanya bwenfuuka ettabu. N'abaana bange. Abaana bo kati bazzukulu bange. Baana bange. Nkugambye bazzukulu bange. Tonsiriwayirako naawe. Obeera anko waabwe. Nkakwesiba nnyo ku baana bootyo. Nange leka kunnesibako myaka gyange mbukyagala mukinfula ekibulaza mundi bulaza wakyo ze ndi bulaza ndi wa myaka gyo. Obeera anko. Olinganga omukka gwegundi. Gwenjovu. Omukka gwenjovu. Gwenjovu era koko beekuba omukka nga gwa ttabu. Epamire dda kwenja. Enjobo efune na kunya
ennaku njange eri awo efuluma container number 6 container ekwanvu 16 enjevu efuluma container namba kati olunaku lwe bemaze okulya efuluma container 2 mu nnaku 2 ate abo bagemu lwenja ne babalaba balwala amala nnaku nga 5 nga basoma busombi mani wanjovu ennaku nga 10 nga musomba okola mu gemu wadi eyo manyi ekiriyo game park si game ward byonna byeba game ward sima game lwenja sima ba game ward tuddeyo ku mulamwa era tubadde kushiba gitwasookedde tulyoke tudde ku bagalatiya tudde ku Segirinya bwe tuvaawo tudde ku gwanga mujje gwanga mujje tulina okumwogerako ne bannange tubawoninga tubeetegekedde nze ndaba ekire kyenkuba kigera kikyukakyuka obudde bwe bukwata butambe baana mmwe tubeetegekedde omuvubuka gwe omulala gwe omuvubuka gwe wagenze busiya ne bakubira essimu neryo ddogo kiri baleeta awangu Kato zubaku bamukambwe nnyo ekire kyakwata ku stage tekikwata nakwata kikuwira kikunta nakusengulira ebintu byonna kibaku naye omwana waffe yagenze sumama wanga aluddewo sebo naffe twakoze akakiiko aye ne Kamiliyoni takamanyi Kamiliyoni katumale okufuna abantu Kamiliyoni atandika okwogera niya sente niya sente gwe mukwano gwa Kamiliyoni mumugambe tugenda kufuna abantu teri nkubegera kutonya tugenda kukola buli kintu kyonna inawe ojja kubaayo nange nja kubaayo olojja waliwo omuntu ategeera oyinza okusigala awakanga gwanga mujja atuuse kujjako ngaoliko ekikyamu twagala kulaga nsi nti omuntu bwakola ebintu ebirungi bamuwagira sibide nagundi gye mwataddewo nti omuntu bw'abeera ne propaganda omungi bamuwagira tuluzinga abantu ya losing credible people tuluzinga abantu abalina talenti bantu kuwagira bintu bya kisirusiru ebitategerekeka natafuna yardstick kwetulabira ebintu nti birungi onjogeza naye ebintu ze sikyayagala kwogera bintu ebyo kasuku tokyagala kwogera bintu byamagezi wanye nti tokyagala kwogera bintu byamagezi why are you doing that okola byaki kati ozeeyo mupi wano lwaki obikola bwotyo njakukubali njakukubali oyite naabe wammwe lwaki osongasongamu akakatuli nokasongamu n'olugalo bwotyo tolaba that thing chocolate is bad. No, your perverted mind is painting a picture. When I finger this thing like this, your perverted mind, your perverted mind has already run sexual. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bungu waninanya kikino kiki waninanya. Your perverted mind is already running. Omwana naberanga ayogera bintu bya kishirikumu ekibitali mu makulu mu kaseera. Kanyongezeko wano ku size ya katuli. Osanga onokyusa kwetu wacho oli musegu bwotyo. Sisi kitegera. Kati biki byokola? Kasuku. Akato omusajja mukulu. Nyongeza size ya katuli. Kasuku. Lwaki tunsaasira? Ndi musajja mukulu. Yena olw'okuyongeza akatuli otuka kwekyo. Abadde agala nkazizeeyo akatuli kabeere kafunda. Leka tiwulira kano omusajja ono byalimu bannange. What sort of nonsense are we riding around here? Bannange litwica anyuma. You know litwica alimu ekyekintu. Political, socially, economical, financially, akatuli ako katuli ke kavudde ketabu. Abala okwagala okongeza, abala okwagala okasigaza nga weekali. Kati bwe bali babadde balaba bulabi tebamanya litwica akalimu. Litwica ya.
Pozi wakola liti. Nakola liti ne. Liti ni Luganda, literature in English. Literature in English. Nenga sibimanyira nnyo. Ne waji wakola literature nayo Luzungu lukuzanya. Kati buli muntu yenna alina kubanga amanyi Luzungu. Olwenjogerani waliwo abalala abatalwogera. Level of understanding English it depends stupid. Don't give it to me. You are like a stupid monkey. Sinika ebinyo buli kaseera kimwaza kikombye obundi kitadde mu katuli kimpeereza nange ndiye Nekala Kato, you have a perverted mind. Goons of this country, the goons of this country. Madam ayogera gaba. Obwana banupu. Obona bukwata tena. Emyaka ngavuma bafume. Obakoze ekirungi, obakoze ekibi, obakoze bwe kasitamu yambala by'emyufu nankuwa. Bali batawaana n'abekibiina kyabatabukako baagala okulya ssente ate baagala okuweereza abantu abantu bali awo mumakati ekisawo kya ssente Museveni akitadde mumakati eno waliyo abantu eno waliyo bo kakati naga mwana naga nti naye akati abantu bano olaba bagoba Kato Lubwama omubbi w'akasimu bebanakwata kunze kanje ssente wa Museveni kanje ssente ate bana mwige magezi bana abantu tebeesiga bannayuganda mulina kubalyamu nkwe bannayuganda bayogera ebintu ebituufu tebabyagala bannayuganda baagala muntu abalimbalimba waliwo ejjaji egenda okuva mu America egenda kukulira magnet egenda kujja ekwata Museveni emutwale paka mu America byebintu abiri wiyadi ebyekisirusiru bannayuganda yebasobola abannayuganda nobabwira ebintu ebitegerekeka tebagala bewulira baagala ebintu mu bulamu baagala ebintu bibiri byakisiru byokka na byakubalimba bwoba tobalimbye yogera byekisiru oba balimbye yogera byekisiru bwoti ngo bamaliriza obutungo bumpomedde ne mama ekituli ekyo onomalirako entungo nga kigaziye bulana atompa ntungo zo please ulya entungo zo zimalewo kati ono musajja wa galatiya kiki kyade kimukubya Nambooze ogambye Nambooze yatandise ebintu ebiri stupid anti Nambooze agenda neyawula ku banne okitegeera ab'emyaka gye n'abeeyawulako nayagala yeefuule nti ye Nambooze si mukazi mubi naye Nambooze alina problem gy'alina ne Lukwago gy'alina problem eri emu bwene bo baagala abantu babaagale naye ate bo tebaagala abantu oba baagale balala wagamba Kasuku oyagala nkwagala naye gwe nga toyagala ateze kujagala nze oyagala bizibu birabe nga byamaanyi naye ate nze ebyange toyagala birabanga bikyaki byamaanyi. That is the problem Nambooze gyalina oba bagiyita batya mu Luzungu ne abantu bo bagitegedde nkakuwe mu psychology mpakampe mu psychology tukamanyi tekaliyo leka kwerowoozesa nti omanyi buli kintu kyonna ekiri ku nsi nako tokalina kyokamanyiko nekitegeeza yaki oba ogenda tufukako olwokuba nfunye diguli mu psychology mate ngenda kakuwa reverse psychology awo kaba wange reverse psychology kitegeeza ki nti ebintu ebiraba kifuula nenge omuntu akuzanya ddabo psychology nali ati katugambe nti onsanze ndi ne mukazi wange kati nkuzanya eddabo nguze nti olwo kusane mukyalawo nga omukyalawo omwagala kati omukyala nga muyitirivu omukyala omulungi atalina buzibu naye alinga nga ddubu bwenzire kyemujagadde kumanya naye nga gwempaana waana ngaalabikako oba nga alinga nga ddubu ngalinga ddubu okay reverse psychology
okuteekawo embeera etefaana na mbeera. Reverse psychology. You say the opposite. You say something as you mean the opposite. You reverse psychology. Kati bano ne batambulira eno yawanye mukyala nga bane mukyala munungi. Kumbe kiringa kiyenje. Nenga kungulu. Omanyi nti ekyo gundi kyeri nabuuza. Mchembuza sente za mindset change ziriddawa. Simanyi kubanzi sizaagala. Dwaji mumuriwe mulira sente mwagalawo. Ate akati obuzibu bwe tulina kasuku. Kanuma tekagwamu. Kasuli. Straight. Onobaawo kaliikiriza obutakwako. Kange Steve Junior yakangulidde. Mwabale Steve Junior. Tade lugoba ngatu stage bwege. How is he? How is Steve Junior? Uwange. Kato. Stop it. He's okay. Tell him. Wait, kati today li mbagalatiya. Today li mbagalatiya. I love him. Abagalatiya tujja kubasobola. Tubalina coach ensi yonna yonna ebadde eyogera ku ebyo ebintu bya kisiro. Mboli yalabye ono. Ono yagambye Nambooze bamusasula. Twali kubatasasula. Nawe bakusasula bagenda ngebweru. Ensi yonna gavumenti yalina sente. Gavumenti yekola buli kintu kyonna. Everywhere. Tovola banzi abantu mbagamba. Bino byakuba gavumenti nti etulimba ne tubeera mu bintu by'ekisiru. Tugere tulwa naye ku mmeeza tugabade. Tugabane ebyokulya, tugabane emmere, tugabane tulye, ensi eriwo kulya. Abantu bagamba mbu bo tebaagala byakuteesa era okutaba sejjirinya bekuba kwalimu okuteesa tebakulimu. Basiriwalire muli bamala dde okuteesa ne Museveni. Abanuupu tebagenda akakeeruzire ne bateesa ne Museveni. Abanuupu bwana mmwe mulinganga enkolobe. Muve mu bintu by'okwesiruwaza. Kino kintu mukikomyawo. Bannammwe babatadde period. Kati buli omwana anika kumanya ngeri ki ya survivinga. Bali abantu bakyaddayo eri munda. Mwamulwana political war. Bo balwana survival war. Babo balina okusurvivinga ne family zaabwe. Oba nupu wele bateriiwo. Balina okusurvivinga agamba mu baali basaba okwogera last year. Yes. Abo bannanyini bulamu be bakwata be basaba si nupu. Kubanga nupu talina kyerumwa efuna sente kwa Museveni yekolera ebintu bya bulungi nnyo ekuba dansi ekola buli kantu konna ekola propaganda w'ekisiru neerabira byekola kubanga talina abantu bakulu bagirambika. Tosobola kukwata baji y'emyaka emisiru n'ogiteeka awamu n'olowooza nti gina kye gijja okukola. Tewaba kinaakolebwa. Mulina okubaamu abantu abakulu. Katugwa tolaba kati kuwazeeyo n'ofuna gundi eddiguli eno mu psychology olina kyonwangaseeko. Nakugaseeko ki? Kiwangaseeko tonakitegeera. Ngati tumanyi nti noonya mulimu bakuwa omulimu mu American Embassy. Kati webagukuwa ogwo obagukuwa 20% ku musaala gwo. Ate ne visa tuba tugenda ya visa bitono naawe bivuza wakyobera mu buntu bw'abaana abato visa biki. We're talking about a big job. Unogenda kuwaninga $2 ogenda kuwaninga $2 ekya dola. Kati olonkoyogera ebintu ebi rubbish webitiyo. Ate Kato, don't rubbish a psychologist like that. Don't do it. Wano kati ebintu byemmanyi mu mutwe bisinga ebibyo. Ate otya. Ate ekyokulala don't just send a degree. No. Bachelor's. Tokimanyira naawe sigosose. Bachelor's. Nzijjaako amaalo. Psychology. Bachelor's. Sure. Abantu tulina amadiguli mu MDD ng'oleta psychology. Tolina degree ya MDD mwali ku diploma.
degree yakajja 92 dedda tekisoboka diploma gwe ne principal muli ku diploma manyi nti muli ku level yemu tuli ku level yemu naye bakagera ne kamane kammanyira kana kule kagala kammanyire nga ate nze nga nakola na bulungi okukasinga gwe wamejalinga muki fenna twamejalinga mu drama bakateeka music ndikabulebwa ne music mukambwe tosobola kuva mu ghetto n'ojja okola music sola fazi osobola kuyiyayiya bibyo naye staff notation otadde buzz muli okubala muli okweyogeza bangamba music mukambwe naye bino ebya dance ne drama kuyisa muka mu kisero nga bagamba era psychology bibya psychology ebyekisiru ebya psychology bisa from our ambitions ebyaffe ebyambe bali bagamba musiru ddala ddala babewulirangako ate ebyambe bali bagamba ebya psychology baguba ddalu ddala ddala baguba ddalu ddala ddala omuntu ategeera osobola okusoma psychology bantuntu abavuddeko ngakwata theories ezitaliiyo notandika okugamba lwaki nedda ate lwaki yagize kubanga psychology mulimu ne philosophy kweyogeza wekka bintu byakisiru nobiddamu why if it is why what is what then what is when obulamu bwa question kyova olaba nze sayagala kugamba gundi egi wasoma bujja kubulako katono nnyo okugwa eddalu batono nnyo abagisoma ne balama basigala nga balamu era nzobedda nkulaba bote nga bambi emyaka gyamaze 3 ng'agisoma amaze nga yeebuuza ebibuuzo ate tabi ebibuuzo tabiddamu yeebuuza waayi nakirekawo nakima ekirala ebibuuzo talina ate magezi gabyansalinga naye alina amagezi agabibuuza psychology ojja mutegeera akati lwakiranyizibwa ati kyova bakola nnyo mu poliisi era akati Museveni mukuba akalimi akuwa bwayigigibwa poliisi olwokuolaba eddogo erikutuukako eddogo lingi mu poliisi waliwo watali ddogo nga waliwo ebifo buli wamu waliwo eddogo kati nze waliwo ekifo kyenjagala naye nsula ndoga nja kumulonga ajja kukivaamu naye baŋŋamba eddogo liryawe mmengaawo okowalikoowe bwe litandikira ate si bye balimu bino ebyagondi ebyabajjajja omwana ali kusimba n'oliwulira wala kasuku Katonda naawe yakutuleetera luli wandeetera ettabu kiki ate tetwayogera Katikkiro ne bakubira nze nakulaba ng'owaba tewali tinawaba kinayogera ekintu kituufu tokizaayo tenkizaayo ntigenda nakukiddamu ne kaakati nti abantu b'Emmengo mufe ku bantu bammwe baleme kubonaabona abantu bammwe ababakolera abantu abamwazimbirako ekintu ekyo mufeeyo nnyo baleme kubonaabona kudaagana bwe mutakikole ekintu kyaffe mukyonoona fe twalibadde tukikola kubanga bwe twabeera Emmengo nga bitubikola mubafeeko amasimu tegaali mangi bankubira naye kakati bagenda kuŋŋamba kize ndi musajja mukulu tewali kintu kyenjogera nembeera regrettable emyaka gyo kati gyolimu banjogera ate tewaliwo kyenjogera nti njagala kwonoonera muntu oyogera as is njagala tugende fenna tulivinge kati emyaka gino gyensudde fenna tusobola okulivinga together naye ekizibu ekitutawaanya mechanism etulivingisa together kyekyokka ogiseki kyonna kyoyagadde mechanism kyeki makanika kiba mu makanika
mechanism sifayo ako mechanism omuntu atulaba ayinza obutakitegeera mechanism njogedde ki mechanism binjawulo ki N and E are two different. Well, you see what happens is this. When you pronounce, if I call you Kato Lubwama, that is someone else. When I say Kato, that is you. Yeah. So E and A can change the context and meaning of something. Thank you. Now, what is the name of your elder son? Nicholas. Yes. Now go and teach those wonderful ideas to Nicholas. Because Nicholas, he still needs a lot of time, no? He still won't hear a lot of time. Kakati nze byange biwulirize oba kitegedde kiyiteko abantu betuweereza wali kasukula ivo abantu bajja tegeera fucking tell me about these people. Nsobola okukola wadde ekintu audience ye yakasuku negwe eddalu. I can't. Tumanyira. A simple correction kemadde nkuwadde n'onyiga bwetyo anti okayitiriza kunyonyodde kuba olina okukamanya nti pronunciation spelling can change the meaning. Yes. Kati saabisoma sebo beerako kyoyagala okukola. Mama bwabisoma tutagane nammwe. Mechanism, not mechanism. We can all chicho adagala okugamba nti we can all coexist. Sibyagala ebyo njogera in my simple language oto kitegedde kiveeko anti Kato oyina tegeera nti when you're dealing with us a psychologist stupid you are nothing. You are even going to asking questions and you don't answer those questions. They are very stupid people. The psychologist, it's my psychologist. Stupid of you. Tuyagale. Ongambye kali koga nti gwe tewejjusa nenzijukira abasipaka bakobedde Kenzo gamboga ku byayogedde naga nti asibira kye nejjusa yali ejjusa ki yafunye following buno mbachayimba abantu bali mu kukola bya following kola kiyimba yimba ekibibibi walampa abantu bototegedde tekayo bantu tekawo ki argument ekyekisirusiru abantu ba following obere mu miliyoni y'abantu obera wiki nga nabanga abantu bebogere beksiru bana abasiru babuuza bano fira asobola atasobola bwebat mubera mutimbagano gwammwe ogw'abasiru musiru waire bwe mutyo naye bagambye nti abakulukulu mwalomeddwa nnyo abasajja abakulu mwalomeddwa nnyo olwokuba fire yali kyali wammwe si kyali wammwe bwobanga oyagala okuza field toyinza kuteekawo kintu ekifaananako bwekityo tosobola oba nikugambe nti kiki obange tugeze ku kiki ekiri wansi ennyo ate nga kino kitemagana nnyo tugambe tutya kale wano waliwo golodi waliwo olubugo fire golodi oli lubugo Kenzo goyisa olubugo lubugo lwekini yes ayi mu generation yamwe mwabula abayimba yaliwo gwe mwagala agende mu maaso ayimba bulala bayi bw'abaana bato n'akatwa ensi yonna n'aginyweza si kibi. What are you meaning by lullaby? Nga nosome naawe tontawaanya mama buli kye naayogeranga ono mama nga twagiddwa degree mu psychology buli kantu konna konogera ngenda kugambye ebintu byasomye bya question muba mu questioninga mu questionings ino ya answer zijja muze ne weefuula mbu omugeze nnyo no sibadde sikyembadengezako ku meaninga when you say ayimba lullaby z'abaana is that the meaning him okumuyiwako amazzi ate okumuyiwako amazzi ki ennyimba ze zonna bwe zibadde era abaana bazimakinze sitarosi gwa mu makinga
walabamu omuntu omukulu amumekinga baana bato ze sitarosi ndi boss abaana abato bayagala Kenzo wanjawulo music woyo naye ate aleme kuwalampa ba geniuses ba music waliwo abamanyi music ne ba genius ba music abantu bonna basamba omupiira naye waliwo ba genius footballers obategeera mu nsi Messi ba Ronaldo ba Zidane Ronaldinho Pele Maradona ulira nogenda wana mu Nigeria okocha nojja mu Uganda Philip Omondi abo ba genius ba mpira Omondi wamulabako tata wa Kamili yangambye Omondi yasara omusajja namuzeeno omusajja namenyeka ne bamujja ku kisaawe Mayanja mupira gwali mupira joko mbuye omanyi Mayanja anyumye emboozi yanyumya obageze bulwenda bakamiliyoni bwendi ndaba tata nze siraba kamiliyoni nze ndaba Mayanja anyumye emboozi nze Omondi manyiko kintu kimu kiyakola Omondi baleeta omupiira bweguti nagukuba ekifuba bwati ng'omuntu amuli mu maaso wano nagukubya omupiira nagumubuusa ye naafa omusajja n'atera matuka nagwa Omondi nakwata omulala nakanga omulala nagwa eri bunda nakuba omulala golokipa nalooka agwa ebbanga Omondi nasigala omupiira kulayidi nagenda ngaagusopa pola bwati ng'alinganga azina oli weba omupiira bakukulowoozesa nti mwangu nnyo enkola gye bakolangamu ebintu byabwe ndabawala bakasiku life bino bitubikola abantu bagenda maye bagala obikoppa nga balowooza nti byangu nnyo bagenda okulaba nga bizibu n'Omondi bwe yafaanana yali muzibu nnyo Omondi yali amanyi nnyo wali ekkeja waaliyo kadenge na mupiira gundi Zambia waaliyo Karusha Bwaya South Africa waliyo ekivubuka kyali nakyo kisamba bulungi ugamba omupiira gwaba nga tugutegerera bastar abo ba genius kati Kenzo awo taliiwo alimu bayimbi just abayimbi obulungi balina omukisa naye ekintu ky'omukisa ekyo nno mukyesibyeko bw'ate kyalibadde kibeerawo kitya abantu bakiyiza ki nga tekiriiwo laaka bayiya yaki omusajja nga muddugavu bazze kukima gundi bazze kukima kasasiro naye muddugavu bulala anti yafaanana kasasiro gwakima kasasiro gwakiwa naye muddugavu naye mubi baati kasasiro alimu olusennyente tosobola kuyola ku lusennyente tuddeyo wali musajja muleke tuddeyo wali otoddugala omuddugavu nnyo bambi nange mulabye terrible kuyola lusennyente ogamba nagakolamu nga manyi wakola kupozi wakolako nga manyi bulungi sebo nkugamba Kenzo naye Kenzo nze ate nakusanyukidde omanyi okumuvinga these stupid Ugandans yaweevize n'abayingiza mu lutalo kakati omanyi ebintu ebiri manyi saagala nnyo okozesa bigambo bya luzungu wabyengobeza sikyalina kazungu konna kenjogera maama ntya omusirusiru alinganga ye yansomesa omanyi abantu abali passionate about things bawulira obusungu bw'amaanyi era kati waliwo abantu abali offended naddala mmwe abakulu naye abaana bato bagambye oyo omwana anti kakati anti mu generation kyammwe kyabasiru tekirina kirakinga abantu ba geniuses abo benkugambye balina talent ezo omwana gwolaba nga asamba omupiira ng'alebeza amagulu nga bwolaba kana akafubuka kaseno Osaka nekakola ekintu nolowooza nti benga kyangu nnyo katono nnyo bweka nga Rashford Rashford yoyo makanika
Rashford makanika Anko Kato naye twali Rashford makanika gende eri Rashford makanika Rashford olokomo wagira Arsenal Rashford be bali muono omusajja wange asambire nnyo Shira Alan Shira bebe ba Rashford Shira naye yali makanika bina makanika kanika bye walo ne kirale kyali mu kino ekyali mu gundi mu Man City kine ekiyina ekiwalata ne kiteekamu enviiri ani Wayne Rooney bibyo bina bimakanika kaniki bwe bityo bibi makanika ne sibasange bampiira kati Man City ayina omuntu omu yali amanyi okusamba omupiira bamuyitanga Giggs Manchester United yes Giggs naye yali alebera kali akantu kogambye yali amanyi omupiira omuntu ajja n'akola ebintu mu mupiira ng'alinganga azannya obuzanyi alinga ajaawo alinga gwe n'olowooza nti bazidani Zidane ba Ronaldinho ba Platini samulabako ng'azannya Baziko wamulaba yali wamanyi nnyo Ziko naye nga kasamba bulungi nnyo wanaku zino awo badda naye awo oli wadda wano mu Uganda bansereko ki Nsereko Moses Nsereko yali asamba ng'amanyi banyumiriza Philip Omondi badde simuwanga nentegera wakikesisi eyamubulamu ekisaawe Jime Kirunda Jime Kirunda ye namuwulirako bangamba yali agutegeera kati omulala gwe yangambye yaguzannya yali Samusimbwa yali amanyi mamaji yangambye Samusimbwa yali amanyi nga bakwatako yali amanyi nga yizo kudaza n'okamu akusalaasala n'owulira ng'ofunye kanzuzu n'omuvaako ng'omupiira togumugjeeko naye wakuba nange waliwo n'omulala yali mu Express yasamba nnyo yali amanyi omupiira ku levo y'abasamba omupiira Joakim Matovu waliwo n'omulala yali mu Express bamuyita Ndoni Mugerwa ekayina engalo ng'engalo zimu zino nnema oba yafa oba gyali simanyi Muguwa yafa yali mu Express abantu abamanyi kwegamba okiraba akasuku kati omulala nti muli ku radio mwena mwogera ne waliwo abantu ba genius mu mulimu ogwo abakwata omulimu ogwo ne bagufuula tunakyo nga gwe ebintu ne bibeera nga byangu Anko Mutebi yabadde annyumiza yangamba Anko Kato yali w'amaanyi Mutebi gundi wafu wawalanyi wa Crispy Waragi abantu mugule Crispy Waragi banaye mugule naye Mutebi ntandise okukola ekintu kino naye Mutebi Crispy Waragi bubugule nnyo kubanga munaffe gwe tujjaako okulya kale tukitandika etya nga sinaakulyako kantu konna Crispy Waragi tumwagala Crispy Waragi bw'oba otambula eyo akaboxing okagula naye drink eyo y'amaanyi kalungi nnyo ngenda mugamba asooka kuweeyo box naye yadde ngambye agenda kujja olwaleero twali tulina kujja ffenna leero naye nga zayafunyemu ebyamukutte eggulo twayawukanya ayinamu ebizibu ayinza okuba tatalina ssente ng'ate okunfeesinga nga tatana wadde talina ssente kati akati ate abanki tojja please tojja kojja woono tojja Mutebi tojja atolina ssente nkuwonya n'okuwona nkuwonye okutajja wange nga tolina ssente olifuna ssente olijja ewange neyanza oli anko wange nikitegeeza kigamba kojja waleme kunsitwalirako ajje oli yagamba naga akasuku kuwa setting omusajja nvume kyokalekera bemuleese ekyo banayo bambadde ku ki kati otandise gwe Mutebi tonaawe yagumba olina ssente naye gwe eno guno omwezi no nawo gubadde gwa tabbu naye omwana yagutuwunzikidde diriisa yakoze ekintu kya Philly Lutaaya ekirungi nnyo yakitukoze kubanga naye ate nakyo manyi lwaki nakyagadde tuvume ku basiru abatamanyi kuyimba abamanyiira ate abayimbi naye omwana ekintu kyeyakoze gwe okimanyi
naye gwe okimanyi nti wano abayimbi ate abasobola okutubeera ku international level batandika okuyimba internationally batono nnyo naye anti ye Kenzo yatuukayo dda ate ebintu bya Kenzo ali ku international niyo bayimbira baki ayina abazungu eyo bayimbira bwayana ebidongo bye birungi sound y'essimbi bidongo birungi amanyi Kenzo gamba newabanga tomwagala ne fact evaayo negamba nti ayimbira abantu ne bajja tetumanyi kiki baleeta sound ye nnungi mu Uganda ndowooza kati yasinga sound ennungi sound etya like sound bwowulira music we engeri gyasoundingamu abantu bategeeza ekituufu kyoyogerako leka kugatika bintu sound mu sound engeri gyeruyimba gyeruvugamu ekidongo instruments in fact instrumentals abamukubira ebidongo zina vibe that's it ekinyonyodde bulungi abamusiru ate batakitegedde ate abasiru be basinga obungi we are dealing in a world of stupid people naye lwaki abantu mwagala okubeera abasiru naye bagamba nkoto mwe mwatandika ebyo ebintu ebyaki ebyo abantu okusiriwala kasita watandika ebintu bya bidugu wuyo obutandisa okwegoba nakira afuse mwogerere abantu ne batandika be bakola ku WBS abantu bagana kitegeeza okuba owakabi olina kukola bya kisiru nekitegeeza kyo kati gwekyo kyakuleeta kusiriwala wajja kusiriwala ewa mu mawulire ate nze nkola ebyekisiru ebino byokola kakati byaki so wano we are giving people information ani agikusabye omanyi kasuku mwine ebintu byemumanyiira abantu omuntu nagamba I'm giving you information nga natudde wanyu kusabe nakubeera kuli omanyira mu ichuli mwawa abantu information bwakeera nnyo bwawamaanyi nnyo ichuli ani amugamba kujjako kuchuli okujja okutuwoganira obuwoganyizi buli ku makya n'otuwoganira abantu abeerako information gwemanyi ekitegezo zuuka ku makya nekabambiro nga ina abantu 1,500 oba 2,000 nekabambiro ono waliwo gwe kafumye Kenzo oyo ichuli yafumye Kenzo ichuli yadiskasize Kenzo namukyusakyusa omanyi Kenzo fe ekintu tamakirimu ekiti tuli buwagizi be naye Kenzo buli kaseera balina okukola controversy okulivinga on kubanga yalivinga online okitegeera kati abantu baleme kumanyi kati nze nategeera bizinesi ya Kenzo bwagikola mu Uganda yeyeka afaayo okulaba nga yeetunda internationally lwaki kubanga ye sente zazijja mu YouTube sente zazijja simanya Spotify simanya ani abo kati bamusasula omwezi aweza ayinza okuweza dola ng'emitwalo ng'ebiri omwezi oba gumukitundu oba mutwalo milioni nga 3.6 okitegeera kati bino byakola bimuyamba kati amugenda kumala omwezi mulamba nga traininga ku kino ekintu ate nafe tukyongeremu amaanyi twongere okukayana twongere okusiruwala tumutuule twongere omutunda because kati kyetuliko tumutunda era Kenzo tobaako muntu yenna kyova olaba bamubuuza nti kyakoze bukibiki nti akyabadde kirungi nnyo kubanga sente azifuna so Kenzo kino fact kati kino kyetukolera bata kubanga your name is being uttered many times isn't it? Yeah. I think it is mirundi atuweeyo and Kenzo kusente nenzo bukodo bwekaliko kayinza okumpa sente ako kasobola kuwa kajja kuwa nga bugenda olebete kamiliyoni wo nebeta kamiliyoni wo Kenzo muveeko tajja kuwa Kenzo mukodo nnyo kamili simulebeetangako yenga wo olunaku lwaleero bannaye tugende omusana ndaba guvuddeyo bulala
nze guno omusana sigusobola mwe mwagumanyira era nze ntambulira mu AC ye kati emotoka yokola otya mu AC emotoka yokola otya mu AC aye noseka seka sebo tomanyira kigenda okuseka kibeere nga kiseka ebyekisirusirwa mutali makulu mbotambula nga sebo tutambula tufumbibwa bwe tutuuka e Kampala nga tuyidde nga batuguze motoka yaffe temuli esi tutambulanga migaati sebo bwe tutuuka wali e Kampala nga batugula tutera kwetundirawo ku All Saints Church oba wali waggulu ku Sheraton badage kumanyira n'omwana n'amanga manyira otya emmotoka y'omusajja omukulu emmotoka y'omuntu omukulu nga terimu esi noba ng'ogyogerayo kyetaaga asiyo nakibuulira nti sina mmotoka mu esi wandabyeku nga nfeintinze temmotoka yange gwanga mujje aliyo Friday eno kumanyira kwe mulina mu bungi musajja waffe Stanley Ndawula tukubuuzizaako nnyo olunaku lwaleero yaya tuludde okulaba owange Stanley bamugwa ku luseko olutegerekeka nga ndikukubye mu bantu unoweerezayoko something naye toweereza akantu akali minimum mugenda nemumanyira bannammwe mu Stanley n'okwata omusajja mukulu n'omuweze emitwalo 6 tumutwala emitwalo 8 muweze emitwalo 10 nze munaaba oba toweza 2 tompereza Stanley sagala kumanyira yaya mwena nsalutinze nani bannange omulala waliwo abakulu begenda otale next month Tete Business Solutions bali awo ku Nkuruma NASA we bali basponsor affe bajja wano tugenda kukola Valentine eyaffe wano muka promotion mujja kuba mukalaba awo oweereza ekifaananyi ky'omwagalo awo ku nnamba eyo neebezaawo omwezi nga guggwako tugenda kugaba birabo branded flask bikopo masaati biki byonna love is in the air love tujogedeyo paka mumanchi love is in the air birthday y'Amabira yabaddeyo wiiki eno ku Lwokubiri naye Mabira bambya nti omanyi kata ekizimbe kimugwire Mabira nettaki gyali ekizimbe kyadde kimugwiridde Mabira ekonya wooli nzibiri waliwo kilomita 6 kakati gwe munnaffe wabadde ogenda okugwira yavaayo yasembera eno mu maaso ekizimbe yaŋŋambye kyatandika okukkirira beekiti ng'ayimiridde wali kata kimutwaliremu naye Mabira oyagala kubba bantu baveeko manyi kati buli ali ettaka ekyo kyakaaba ekizimbe kyali kimulidde aliwo nti nali ŋŋenze omulala naava nti nava mu fulo ya 16 nengwa nembuuka nga Batman maka natuuka ntya simanyi kati kyekintu ekiriwo mboozi eyo yokka yeeriwo eby'ettaka naye ab'ettaka mane tufiringa sorry nnyo tubasiddeko nnyo bambi it's terrible sight we got to go banaye mwebale tulabanga ne Uncle Kato kituzaamu amaanyi thank you very much Uncle Kato webale kubeera mulamu okitegeera lwakuba tolina kuviibwako omuntu najjeewo wadde akazibwe kati munnange kati tutandike nga gikoerawo naye twayinanga basponsa baffe nga batuwayo obwokulya obwokunywa abantu oba obwavu bwe bubalwa bwamala batuusa be batyo kampuni ze Uganda bwezi tezirina reality maze bwala omutuusa nashaninga ngaakusuula eri ngaleeta omwana nga bwe batyo sentinalo okyakola nayo ante nkyakola naye waliwo sente zenjagala tufune zirwa ba DSTV abantuukidde naye katufe kumpewo aba DSTV zina bagambye ate okubagamba ku kiki nze nabagambye bajjeewo ono si ye yakobidde kamukulage tofaayo ono si ye yakobidde aluwa nangamba kiki mbadde ngenda okugamba kyotomanyi kamukuwandiikire wano omanyi boddaawo nolowooza buli kimu nina okukubira ono nali njogera naye ku bintu byammwe oyo sirina bye nali oyo bwawansi nnyo naawe ono ye boosi
wawansi nnyo wawansi nnyo just mulaba bulabi is just my son yeah ne kasita bajja kati ate kyanjagala okukola kirala kibagala okukola kirala ate nga nakirala kikiri mu ssente naffe nga mwetuli nti kife babiri waliwo ekintu kyebagala bakole it is nice kati tubikola tetulina ssente zetufuna bano abantu aba YouTube the time wasters we can sell it and we get naye abantu batulabe baleme buuka ne babulabe obulango temubuuka bannange kubanga obulango kwe tulya nfunyeyo omwezi nkwokyeyo anko Kato naye nkyalina ebizibu bingi sobola ne waba ogenda kunjo kyogenda kunjo kyaki tolina sente kyogenda kumpa naawe ofunane naye tolina omanye abantu bagenda bafunaafuna obusente miliyoni 4 miliyoni 3 nojalaga nti agenda kukwokya n'omutunuulira nogagatira look at this fool agenda kumpa ku kikina alinaye asigaza eki onoseka busesi awo nze nenyingira balina oluseke olwa lwakumeka lwakusatu oba nnombe Lawrence Mulindo ono enkuba gye bakubamu vipers ennaku zino toyogera ebintu oyo noona oluseke lwange mubeere bulungi mbwerawo oluseke ate